kale wadde abantu baffe beeyisa bubi tebagala tuwa tiketi naye kale si babi bonna tulina okubeerako n'omutima ogusanyuka ate era n'ogunyiiga simanya ogu appreciatinga bye bimu. So how are you guys? How are you doing? Where am I looking? I must look here. However, I want to see myself, but I have to look into the camera. And by the way, that is a big mistake. When you're talking to people, you must look into the camera, not look at yourself. Look into the camera. Okay. Subscribe if you're new. Subscribing. So guys, njagala okwebaza Omuwalabu wange. Yeah, mwebaza olw'okungulira tiketi. Ne mwebaza nti taina kyanzikiriza nze kwegulira bannange, taina kyanzikiriza, siina kye nali nsipendinzeeko. Buli kimu agamba agenda kugulira, nakugulira byasobodde nakugulira naye ng'ebisinga obungi byangulidde. Mbeera mulyazamanya nnyo nnyo obutamuwaanako obutamusiimako. 10 ekikumi kiyanetondera luli eri kyekino 10 n'ataano n'ataano je 16. So kati tujukire gundi gye bangulidde yabadde teriko kiro, ezo kiro n'asasula ate zibeera nnyingi n'asasula. So mwebaza. Ebintu byantutte tekuli n'ekimu kye neegulidde temuli n'ekimu kye nagula ng'ojjako engoye ezimu ze najja nazo entini oba 2-3 naye nga ebintu byewalaba oba mubiraba naye nga byewalaba mu video eri previously they were given to me. What? Sunshine, what is it? Okay, ebyo ebintu byonna byentutte mu nsawo tekuli n'ekimu kyenguze kuba mbadde ngezako ne bagamba kale sente zange zino kambeeko nekyenzigulamu kangulemu kale engatto ntitugenda zikugulira, kale kanguliremu abaana chocolate ntitugenda bebagulira, egenda naze ewaka. Kati nange gwe ndisangayo Munnayuganda ng'alina emitwalo 10 ndizimuwa, ng'ayagala kujja Saudi Arabia ndizimuwa nampamu sente enkalu. Kitegeera sente tediba kasita ogikuuma sikyali nnyingi oziraba. 16 kati ndigenda ku kampani yonna ne wabaawo omuwala ng'alina emitwalo 16 yagagana nazo alizimpa ndizibakolera ne basokera ne bagula bye baagala. So nebaza Mukama eyampa abawalabu abalungi. However mbadde nkola yes naye mbadde nsasulwa ate babadde bansasulyako ku musolo. However bannange Uganda yatwetema nenze singa sente zange zituuka nga bwe ziri cause bayinza okuteramu emitwalo nga 4 zonna gavumenti nezitwala ate ne kweza ezo like 9 kati ziyinza okubanga nti olina obukadde nti olina emitwalo kati tugeze emyezi 2 emitwalo 9 kabeera kakadde kamu emitwalo 8 ne bakongeramu emitwalo 4 8 9 2 10 kati ne batema okuviira ddala ku 210 ne batuuka ku 270 bwe batyo. Kati nolabange bakutemya ate nezo ne bazitemeramu naye nga bambi abeera abadde nga ansasulira omusolo gweno nansasulira n'omusolo gweri ampeera mu budde sente zange simubanjangako banange oli omusajja ayagala osasula banange gana amaka ngaagaliza buli mwana alijja wano eno. However baba batandise kutuma era bakutuma ate era bakwatibwa ekiseera bakugamba genda owumulemuko. However nze mbadde nkoyenze ng'omuntu nga like kyetaaga ekintu n'okibeeramu ne weetamwa olaba oli omuceere nga gweyagala buli lunaku n'otukeseera n'ogwetamwa okitegeera naye nga sayidi yaabwe ennungi ku sayidi yaabwe according to other people what they are saying to other houses like ez'abaana tukola nnyo tukola tera newankubadde ndi mukalina 2 but I'm not like those people. I have to appreciate. That's why like oyo mwana we yafa like they are my family, you get. People said you have never cried for any Kadama who died. Let me explain this. Kadama afiiridde eri tugeze ku mmire gwe basalamu ebibumba bamutta fena twanyolwa naye nali siina wenkaabira ku mmire kubanga kikuluma bulumi ku mmire simulabyeko simumanyi nga nina kunyolwa bunyolwa kati siina wenkola live ku mmire gwe simanyiiko like omuntu abeera yeebuza akoze live like mmire wa naye
Bible yagamba love your neighbor as you love yourself. Like this omuntu gomaze naye emyaka 2 kati kiringanga omukwano gwange nina ali opposite me oyo wafa bananganyiza nokukola live kubanga mulabyeko mumanyi omutima gwinza okwekanga kubanga mumanyi ngamba namulabyeko ne wane eno abadenga ja nalete kibakuli yes muna Uganda nalete kibakuli onatwala nafe netwala ewaabwe ne webatyo naja nandabako kati oba wansaba obuyambi ne mbusirikira nangamba Pheobe nkolera live ondajanireko government agency banange nensirika ombera mulyazamanya naye omuntu afudde nga atafiiridde eri banange oyo tuba tetulina kyakola ojja kugamba RIP sigenda kumuzza unless ng'ogamba nti eddoboozi yange erigenda okumuzza engulu nti bwenkola life oba kitegeera. However bano abantu they are like my sisters my brothers babadde nga baganda bange mu nnyumba eno okitegeera oyo omulenzi omuntu gwolaba buli luna like owekanga ona naye bakugamba mbu mulabe waafudde weekanga noga kale yabadde waneno ng'atambula kale kyanvumya nze no saabifuddeko okitegeera weekanga kubanga obadde omulaba oli used to him or her you get so muleke kuddira bintu bitalina solution kubyo. However it was my fault like I didn't know what to do like I didn't expect it kati nengamba abanankambaga nange simena kumanya how I had to express my feeling, my emotions. Yeah, but the boy just went. Yagenda. Yafa. Yali yampayo kone chikumi. Like ngama kuletere yo chingamba just nzendetera yo coffee. Njagala nyo coffee. Chata ya kuchirala. Ngandwa uno kumulaba mwana abera yebase every time. Tulwa uno kumulaba. Ninga just ngoma nti nkolere emmere nti ngoye zange zino zoze webatyo kitegeera obeera omumanyidde muntu ne waba kutuma kabe maama waawa neeno naafa naye kati omuntu nobeera nogamba ono gwani akaabira Omuwalabu abawalabu babi bana abange bendi mu bankuumi. First of all I'm a good example jendi ndi mulamu tebalina kye bankoze mu abo bogamba nno sibakaabira jendi nze nganse timunda bako wakube temunda bako wachi. Like why don't you appreciate and go on with life? Why do you always be negative? Sweetheart oja kadiwa nga gobi ekivayo complaining bintu webyo bintu webyo. But I thank my bosses. Yes mbebaza nnyo bambi banchogadde kubanga omuntu ne wagamno like your my sister yomawe nga kusasula omwezi obeera olina okukola si kyekyo omuntu naga olinga muganda wange biki nga kusasula omwezi obeera olina okukolerera ssente zo obeera olina zimalayo nenga oli wa Luganda talina kyakola kikyamu talina nga onobeere wakanga okola ate nga tebakusasula wangabe muno ng'omukozi w'ewaka w'onoomubeera naye yalabirira abaana yakola ki nenga okalumirirwa okafaako okalumirirwa noga katakanyize okafaako akaana akalabirira abaana bo okitegeera. So guys, we appreciate the little we have. Okitegeera gwe just sanyuka n'ekyo kitono ky'olina era woba beera mukozi kola toyomba na mukamaawo just bwe kiba kikususeeko toyomba naye ebiseera ebisinga okola emirimu gyo tulinda obudde we bunaggwerako omupya guma kasaba nga tebakuba okuvumako kubeerawo ne bakuyombesa however tebanvumangako naye kuyombesa kitegeera omupya guma nange wento wenalenga nakajja kucheyo nga bagamba guma bijja kuyita mwezi gumu myezi 2 kati biwedde nawe ojja kuba omujulisi. Love you. Ate mugamba obwo nange nzeze bampadde nendala bampadde bansasulidde emigugu banyongeddemu ssente n'ensindika ewaka nga nzani atasiima. Love you.